Enkyalunaku olwaleero entiisa ebuutikidde abatuuze b'omu Kawempe oluvannyuma lw'omunnaabwe omu okubibwa amasanyalaze agamuttiddewo. Gamukuba kuba wabaziwalinga bubi ku mita box ya gundi ezaanika ki engoye kati ensobi weevudde n'akwata kuba kulika amasanyalaze gamukuba n'afiirawo. Kino kigambibwa nti omugenzi yabadde azze kukyalirako muganzi we omu ku batuuze b'omu kitundu kino. Mulenzi wa bbaawo abadde waka abamu ku batuuze ababaddewo ng'enjega eneegwawo bakoze okunoonyereza oluvannyuma ne kizuulwa nti omugenzi yabadde ayoza ngoye ate ng'ayanika ku waya eyali yagattibwa mu masanyalaze era ng'eno yali etwala amasanyalaze mu bukyamu. Engoye ku waya okwo n'akwatirako kirakakubaddeko amasanyalaze. Ate ye ssentebe w'ekitundu kino Kikuwa Sawulo akakasizza embeera eno oluvannyuma n'ategeeza ku b'ebyokwerinda. Abamu tulwanyisa omuzibu gw'okubba amasanyalaze nga bagayisa mu ttaka. Abantu baffe baggwawo kyannaku nti abantu bafa bwe batyo. Ate ye atwala poliisi y'e Kawempe Robert Kuzaala ku mbeera eno ategeezezza ekitongole ekivunaanyizibwa ku masanyalaze mu ggwanga bano bo emboozi eno olwabagudde mu matu baasitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi era ebikwekweto ne bitandikirawo okusobola okukendeeza embeera eno. They okola ebintu live like that. No. Let's go and remove we need some exhibits also. we need to go. We need to go and remove the from the scene itself. Francis Sekitoleko akusakidde eggulire lino e Kawempe.